ono Mbalaka Munyagwa mugati gwa bata finally amaze nakkiriza tino bulijja akolera mu 7 ebbanga lyonna bamaze nga batubuguyaza simanya fe tuli ku opposition simanya tulwanyisa mu 7 olwalera akyogedde kate misana gaaka ntino ye akolera General Yoweri Kaguta mu 7 era nga mwennyamivu nnyo mbu yamukoledde omulimu munene nnyo mu kalulukano akaakagwa kampeni ze tubaddemu General mu 7 n'atasiima era mbu teyamuwadde reward ye gye yali yamusuubiza okumuwa era mbu kyamukubye wala nnyo eyo gye bayite Mandwa Bwanika Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine wejja bagamba nti tugenda kubaanika tugenda kubalaga who are the real people abadonga batulimba mbuno bajja balwana kujjako mu 7 so badde baliwo kutubuzaabuza kutufuula ffe bize kutujjako birowoozo kulwanyisa okujjako mu 7 tulowooze no wali abatulwanirira so tewali yasoke kuwa ebigambo bya Mbalaka Munyagwa then tutambule mu 7 tumukolera natatuwadde omubaka omu kuba atleast General Bigirwa yali baddajja saba wandiisi singa amanyi bye bakoze General Bigirwa singa amanyi kye bakoze candidate of Wabale County tawadde ne bale nga omitane guni Muhammad Kwiri ballot staffing intimidation singa amanyi batukoze General Bigirwa batuuse nga abasajja b'enaale mbawambye polling station zanna nga sente bazigabira ku line za polling station nga police erabe iti ebusoga yakutte kya kumeka mwambijirwa yakutte kya kusatu mu 7 tumukolera natatuwadde omubaka omu kuba atleast General Bigirwa yali baddajja saba wandiisi singa amanyi bye bakoze General Bigirwa singa amanyi kye bakoze candidate of Wabale County tawadde ne bale nga omitane guni Muhammad Kwiri ballot staffing intimidation singa amanyi batukoze General Bigirwa batuuse nga abasajja b'enaale mbawambye polling station zanna nga sente bazigabira ku line za polling station nga police erabe iti ebusoga yakutte kya kumeka mwambijirwa yakutte kya kusatu oye Mbalaka Munyagwa mugwati gwa bata nge Mandwa Bwanika emutembye Jjoba ng'ayogera amazima reality nti bo bakolera General mu 7 era yabatuma ku mulimu Mbalaka Munyagwa okujja okwesima okuba president w'eggwanga yali ku mulimu gwa General mu 7 ngira gwe balize okukola kubuguyaza kubuzaabuza bannayuganda bannansi okubalaga mbuno nabo baagala kujjako mu 7 kati wabewa balowooza abalinamu endowooza ntoba mu Mbalaka yasinga bagende ne Mbalaka kirungi nti afunye emitwalo 3 egy'obululu abantu mitwalo 3 ndowooza y'eggombolola oba ekyalo be bamulonze awe bamukkiririzaamu kati awo General Museveni be yali ayagala abo bave ku Kyagulanyi balabewo Mbalaka Munyagwa olwaliro bwavayo n'akugamba nti twakoledde General Museveni n'atatusiima n'atwawadde omubaka n'omu kitegeeza bajja mu kalulu kano ng'ekibaleese kukendeeza abaka ba National Unity Platform Mbalaka Munyagwa afuneyo ababaka mu Parliament si eka wabula ne kibiina kyamutisse Ddugge ekyampuugadde Mapuuga nakyo General Museveni nakyo yakireeta nayo kifuneyo ku ababaka mu Parliament oba nfuna bakendeze ku babaka ba National Unity Platform oba nfuna olwo bagende mu bintu byabwe balimu biri ebyokwegatta nga basambira National Platform ebweru okitegedde era basobole okulemesa Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine okuyitamu kati singa kyakola bulungi kino kibagamba nga General Museveni Kyagulanyi yali akubye General Museveni nga amaanyi gaavuddeyo byabakamane kimuyitirirako nga alina okulangirira Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine tino ayiseemu awangudde akalulu kano okitegedde Museveni yali alina kwegatta ne Mbalaka Munyagwa yegatte n'empuugadde Mapuuga n'abalalalaawo bagatte obululu bwabwe bagambe nti ndozamula ffe tulina obungi Kyagulanyi tumukoze ekitumusinze ne kale General Museveni within a process ng'akyalina pressure nnene emutembye Jjoba yalina okulaba ibano bataddemu ssente mpitirivu nendaba abantu babawagira jikalo nenda ddala mafaabi nendaba tebalina support y'abantu tebalina kyebakola ku Kyagulanyi awo within process awo Museveni n'akyusa embala y'ebintu naga kakye nina okukola tutandike tutukole denomination tubajje mu bujja betwandibali tuwa Mbalaka abakandidate
candidate Mbalaka abantu bali nomoja kuyita mu abantu babagala mpuga bayina tewali nomagenda kuyita abantu babagala ne mpuga nyitajja kuyita kati okuwa sende zifire obwemage kati to nominate to dominate tukole tutya dominate bachogera batecho tujjemu ababaka denominate tujjemu ababaka ba parliament aba national platform tusobole okuisa abaffe bulambalamba denomination izoba dollar ngolo wano Museveni abavudde ko takyalina musuubi kati olira bwe bali bateesa bajje besimo kubaka kubulembeze bw'eggwanga bayina be bateesa be batuka enzikira zibatukako ne Museveni nto twaya baka ba parliament naffe dekagati tukubire Kyagulanyi otuwulire n'abalema kati finally bagezaako kulaga nti nno bannange omusajja atuliddemu olukwe kati njagawulire wano oyo nyini Mbalaka Munyagwa ayogedde ebyo by'owulidde Jeno Museveni yabaliddemu olukwe n'atabawo yadde omubaka yabali azamanyiza ali mu kugamba olwaleero mu katambi kano awali ne Kasuku ng'agamba mbu national platform tebannagibako kalulu Kyagulanyi tebannamubbako kalulu Museveni yayiseemu bulungi nnyo njagawadde we tutandikidde ebyo bye bimu ebyali mu ndagaano kale akatambi kenkuwadde yakoogedde eggulo kana akogedde lwaleero kati yayogedde kalijjo ndoza n'obwisimo gate kati guvudde ku ddiiru yaffe ndoza n'amusindikira yawe 10 kati wali ayogedde anayita Kasuku n'amwaye 10 n'amugamba kati omanyi Kasuku tukole interview wano ne bakola interview kati ate nga ajjawo bino Jeno Museveni teyabbye kalulu kuba mu video sayogedde nti babbye akalulu ng'abantu bagule ku polling station kati wanakulaga nti babbye kalulu tebaguze bantu Jeno Museveni yawangudde mwalaali nenga sose kuogera biriyo tusoso kulaba soko ulide wano kabanje makakume kakole ki ngate tunalaba yakabanje Lutamaguzi yagamba Museveni bwatubba akalulu kaffe njogera mu context nti baba byenga obo bagamba kwa sikiriza nti Museveni yaba ngeri jibade disorganized ne Lutamaguzi yagamba nti Museveni bwatubba akalulu kaffe tumutandikirawo bwe bamukubya akalulu nalinze ndabye Lutamaguzi ng'agamba abavuka be Nakaseketi mumanyi tutandike namule sali musale nakafokage ngatayogera na kuwa president obo president buno bugenze butya sali musale kakafokange kagenze sali musale nako katutye tata kati tata biri byonna waliyo byogera ngolimba abantu kitegeza biri byonna waliyo byogera lwaka waze kola ki that's why nze mbadde saa kogera nawe for the last 1 week the bintu byebyo you see banaye kati nze go listen zozo ogambye ati omusajja yakagwe Zubeda yankubira nembwa gwe lindako tojja kusobola byengenda kwogera nembwa gwe Zubeda lindako nze siganyeko kwogera kyogera ogambye bwo omusajja yagambye mbo sali musale Lutamaguziho njagala obeere mwekanyo litakatambi Lutamaguzi yagamba abalonzi Museveni wabba akalulu kaffe listen tumutandikirawo tewakiraba ndakiraba sajja ne bakatuwaala nga bwagamba naye Lutamaguzi yakola ekintu mu kifo ky'okugamba mwabbi obwa president bwaffe tubukola ki abavuka muje tubatandikirewo by the way nalabye bafutu soje ebyasinga obbanyiiza bano bakabira bwa MP mu kifo ky'olwanira ekyeggwanga nuupu buli alimu akabira kafo nuupu buli alimu alina interest ye ng'omuntu tebali ku interest ya ggwanga sali musale akango katutte baba wavaawa baba kakati wavaawa baba obadde ogamba bwa president bwe mwetaaga ate oli kafooko wamuliddeko ng'ayogera ku bwa president okuva lwe bamuwangula aso tukomaawo mu katambi kensoose okuzannya njagala tugatte bulungi ebigambo bino temere ku papa katambi kensoose okuzannya kenkuwadde Mbalaka agambye Jeno Museveni yatusaze ensawo yatuyazaamaanyiza yatubbye yamenye endagaano naratwewadde omubaka wa parliament n'omu nti nebijula gyalondedde sekretary general gyadde sekretary general ne bamubba mbu babadde bagula abalonzi ku polling station ate ne bateekako n'okkuba emiggo effujjo byonna abyogedde mu katambi akasoose kati akugamba nti Jeno Museveni teyabbye era agamba nti banupu baagala nnyo ebifo gwe mulimu gwe baliko era nti si bagwanidde okujjako Jeno Museveni mbu babadde disorganize ensonga lwaki tebaawangudde
Ukitegedde nenga mukusooka agambye nti General Museveni yabbye akalulu nga abantu bagulira wa ku polling stations kati obongo mbala kamanyaga babukola bulungi nagamba General Museveni yatubbye natatwayo omubaka wa parliament yatusyaze ensawo yatulyaza amanyiza yamenye endagaano ngemando abanike emulinnye mbu General Museveni yamenye endagaano yaabwe ey'okuba waayo omubaka wa parliament n'atabawa kulya ku ssente za iPod nozo nfuna bulungi kati bwabanga oyo ava asoose okwogera ebyo kati ayogera bino kitegeeza bamukubidde kasimu kwatagamba nuko ate yefa nnyo ku bifo bo tebafa ku bifo naye ate asoose okuyomba nti babawadde wadde omubaka wa parliament n'omu oba otegedde kyeŋŋamba ebyo twali tulina etwesigulirangako twalina tugirako General Museveni so bali wano kukuuma General Museveni ayongera okubeerawo ayongera otufutubbalako General Museveni ndabye ayoma agamba mbu mwe mutusibyeko akasajja ye bano bamunyagwa batusibyeko akasajja. We shall ban Swahili as our national language. We shall ban it. We need French instead. French has a wider coverage. Burundi, they speak French. Congo, they speak French. Rwanda, they speak French. Congo Brazzaville, they speak French. Gabon, they speak French. Central African Republic, they speak French. We don't need Swahili. We need English and French. We shall ban Swahili. We shall ban Swahili. Oluno lwali olunaku lw'okwewandiisa abakulembeze abeesinga okukulembeze bw'eggwanga nayogera ebigambo ebyo byennyini Mubaraka Munyagwa nga ye obwongo bwe buti bwebukola ki bwe bugamba era nga ye kyakola ki kyalowooza nga kyateekeddeteekedde eggwanga nga bwe yatunudde ennyo mu ebyo eggwanga Uganda gye byetaaga bannayuganda kye beetaaga it's to ban Swahili and bring in French. Obonfuna bulungi kati kyekyongera okubikula nti bano bajja okwesimbawo nga tebalina mulamwa nga just bazze mu katemba butemba kubanga General Museveni yabatuma nti mugende munwanire olutalo munsikire ku Kyagulanyi oyo musike sweta za Kyagulanyi aleme kuntwala kanti ndiggwa kati olwaleero era ng'alina kasuku waabwe oyo gye balira ebicappere byabwe avuddeyo n'agamba mbuye takkiriza n'omulundi no sooka olira ebigambo bino mbu Kyagulanyi sentamu Museveni tamanyi gyali mu Kyagulanyi sentamu muhozi tamanyi waje yekwese mbu bamanyi era bamukkiriza okukola ebyo sooka owulire Honorable bamunoonya Honorable Kyagulanyi tewali amanyi gyali ani amunoonya gavumenti okakasa temanyi gyali okakasa temanyi gyali Kasuku tetuli baana bato Kasuku gwokakasa nti munnamawulire wa Al Jazeera oba wa BBC najja nakuba amasimu nakubira tiimu ya Honorable Kyagulanyi nemulagirira ye waali navuga munnamawulire wa Al Jazeera ayingidde bamulaba essimu baziwuli ye navuga natuukawo yo gavumenti etasobola kutuukawo Kasuku okimanyi nti waliyo technology nga bakuba ekifaananyi wano wooli tebona bamuyina Israel mulina ya CMI n'Amerika ebasooka kuba naye nti bakikwata bukwasi ne bateeka mu computer ne balaga GPS coordinates wooli wabadde mu nsi wadde otuddewa okimanyi ekyo mbadde sikimanyi gwe okakasa nti munnamawulire ava ebweru nga wa BBC asobola okubeera mu Uganda muno namanya mu kiseera bwekiti n'atambula kyere nga tekuli kamulondoola bwe bayingira babalondoola n'okukwata ebifaananyi byonna asooka kufuna pamiti okuva eri gavumenti gavumenti olabanko wantu wali butabanko bagamba nti gavumenti yatuganya ogenda okukavalingayo era tuli eno wala basooka mukiryalinga ssebo media center bwetamukiryalinga tabikwatawo gavumenti mumanyi Kyagulanyi waali ne kagoba kamwe kagobako Honorable Kyagulanyi vaayo mulabe mutambuze ebidda kagobako kale wekwesa nnyo vaayo muleke kumalira bannayuganda budde nemutujja ne ku internet nga muli bintu ebikyanda ekiteebyo mbu nemuludde nekwese kagobako vaayo wekwese nnyo malotereze tayi yange tutandike shoko baana bannange ogambye kagobako aveeyo siriwaza namo obawulidde beebo
enteekateeka z'Abannayuganda ez'okubanga balumwa balina ebizibu bibalimu tezibakwatako bo bali ku mugaati gwabwe era bali mu kugezaako kubuzaabuza buli kadde kuba kyekyabatuma mugende mu musike Kyagulanyi mu mukakkanye bwebanga Kyagulanyi yeekwese bwemage amagye gaali galonda ki mu maka ge omanyi tusaana tubeere nga obwongo bwaffe bukola 24/7 kuba n'atudde ku seeti abuuza ebibuuzo atereza obutereeza ettaayi n'amwenyereketa n'afuncafunca naye nga azze kubuuza muntu ibuuzo naye nga talina facts tasobola kumuwa counter-attack wabula yali okukkiriza bukkiriza kukola faani nga talina mazima bwekaba nga kagoba ke mubuuza ekibuuzo nti naye ate gwe batanoonya gwe bamanyi gy'ali ate badde balina kyewakaawe ne bakuba mukyala we ne bamenya ennyumba ye enzigi zonna ne bayingira ne bamunoonya ne bakuba asikaali n'omuyambi waka nga babuuza nti mutulage basement gy'eri abamanyi Kyagulanyi gy'ali badde entebe bafungula zaaki okunoonya basement babadde kapeti bajja zaaki mu nnyumba nga banoonya ekkuba erigenda mu basement babadde bamenyera ki buli luggi nga bamanyi lugenda mu basement babadde bakola byaki ebyo abamanyi Kyagulanyi gy'ali omanyi tusaana twogere ng'ebigambo ne nga tuli bagezimu mulimu abantu betulwadde tulwalaza nno balina obwongo bategeera ne nga tebategeera tuyinza kugira kino kya bugwenyufu mbu gavumenti emanyi Kyagulanyi gy'ali Ali Jazeera BBC eyogera ne Kyagulanyi nga gavumenti emanyi gy'eri babira babalondoola makyunya galumanye kino General Museveni bwe yali mu nsiko bannamawulire aba BBC aba Al Jazeera aba CNN aba Sky bajjanga mu Uganda muno okumujjako zi interview naye nga bafunyirabo clearance okuva mu UCC eyaliwo ebiseera ku mulembe gwa Bote ngera bakkirizibwa okukavalinga amawulire mu ggwanga lya Uganda abannamawulire abo bagendanga mu nsiko Museveni gye yalinga ne bamuggyako amawulire naye nga tebabuulira gavumenti gy'ali era tewaliwo gavumenti gy'omu yabadondera bannamawulire abo kugenda batuuke ddala mu nsiko Museveni gye yeekweka balabe ekifo Museveni kyalimu bagende bamukube okitegedde so Mubaraka Munyagwa abeera mugezi mukko ow'amawulire kasita aweebwa olukusa okukola emirimu gye aba alina privacy era talina kwogera soosi ze era bw'aba agenda okukola eggulire ku Kyagulanyi talina gwagamba nti ngenda kukola ku Kyagulanyi nti olwaleero ngenda muneekola ku Kyagulanyi kati nkoze nti era bw'aba agenda akozesa obwongo bungi nnyo okulaba nti tamutegeera nti agenze kulaba Kyagulanyi kubanga ye kyetaaga ku Kyagulanyi ye sitoole egenda etunde teyetaaga kintu kumutattaaganya kumulemesa kukola sitoole eyo so bwe mba nga ebintu ebimu mu bigambo nga ne Kasuku naye amawulire teyagasoma bula yakola kimpe bamuyita kukola ku radio ne ku TV lwa Justin nti alina eddoboozi lwa Justin nti alina ebirevu lwa Justin nti aseka bulungi ne bamuyita olwekyo nga byakola teyabisoma era tategeera ethics ziri mu ekyo then you are retards muli bikonwa abuuza ne gwe babuuza muli bikono okitegedde eryo ddembe lya munnamawulire era tewali munnamawulire asobola kuwaayo soosi ye agizaasi yatandika okukola ku Bobi Wine naye badde nga tebanajjana okufuna zi licensi zammwe UCC kubagamba nti mukole muno amawulire babadde bayimiwawe ne boogera ne Kyagulanyi waliwo essimu ey'enjawulo gye boogera ne Kyagulanyi waliwo engeri ey'enjawulo gye batuukamu ku Kyagulanyi kalisitewo babanga gavumenti yabalondoola lwaki tebamukwata kale tugeze nti gavumenti ekkiriza Kyagulanyi okwekweka emanyi gy'ali ate mu maka genze nimbuuza bwe waka Kyagulanyi badde nayo kingi ebuuza nti Kyagulanyi aliwa badde babuuza ki obwongo obunafu gye bo basajja bammwe be twali twesibugulako tugenda kujjako Museveni tulina ba Munyagwa tulina ba Masayasi Mpuuga tulina ba Segonigo tulina ba Bedi Bonika tulina abantu abo bangi twali tuwaana naye nga bibadde bikonwa bibadde temuli okitegedde Kyagulanyi webale kujja njagala nkugamba ebigambo bino olwaliro ono bamulabisizza abadde ku TV bagiyita NBS Natasha Broadcasting Service bamugiyita kwabadde omwogezi wa NRM Mulindwa n'amulagira ddala nti ono yabadde mu kalulu ng'akolera ffe kati nga bwe yamaze okukola omulimu gwaffe ogw'okusika Kyagulanyi empale kati jangu tukolere ddala mu lwatu kubanga guli gwawedde ogw'okwekweka kati twamaze okubba omunyago gwaffe twamaze okubba ensolo yaffe jangu tutemeteme tukuwe kaabuuyi
nga abimugambira ku TV kwennyini Munyagwa n'akola bw'ati n'abula okudduka naye nga ge mazima reality bwe tuva yonna byenze nkuzannyira kiripu zonna zenze nkuwa kikulaga nno Munyagwa olwadde wa NRM yajini yabyogedde no NRM omwogezi wayo naye n'amukakasa n'akona mu stamp kumpewo wulira yempapula n'atalaaga eggwanga lino ng'anoonya akalulu naye ng'akimanyi tajja kuyitamu. You don't take him for granted and I want to congratulate you. Ate n'ovaayo n'okkiriza n'ogaa nti nadde saawangudde. Kyogamba Munyagwa yayingira nga tamanyi tajja kuyitamu. Mu ndowooza yange ndowooza nti Munyagwa alowooza ku bya mu maaso. Ate nga yabadde mu kalulu. Yali mu kalulu kuba yazitoye eggombolola. Mitwalo 3 aba azitoye eggombolola. Ke kalulu eggombola y'Eruwero ke bayinza omuwanaga nti chairman wa LC3 afunye bw'ati. Ekyo kye yazitoye emitwalo 3 mu 100. Kakati ekyo naye nga at least okumalako eggwanga. And he had good messages. Yatandika bubi mbumanyi Oluswayiri biki. Those he was trying to reorganize himself. Oluvanyuma yatandika okugyayo ebintu ebimu. Era kkiriza bw'abaawo omukisa tukole ffenna mu gavumenti eno. Omukisa bwe guba guzze bwe guba teguliiwo era yongera okukolagana obeere ng'osobola okubaako byewabula. Opposition esobola otuwabula obulungi. Owulidde omukisa weeguli tanyeze kubanga akimanyi weeguli enkola ya labadaba style nga mawu kati no bano abadde bawodongwa mbusimanya Kyagulanyi gavumenti emanyi gyeri abantu kudde bwati Kyagulanyi manyi ye ebibe bibeera bya lukolosofa wulira nasuze waffe wano Gomba era njagala okutumirako abo bwe twasanze wabadde Maya wabadde wairwa aba military bangi ku road block naera ne mbayitako mu Robert style ne betwasanze sikatende ensangi road block ne bazamwe n'abasirikale abatulaba naye nga mumanyi tetuli bakozi bafujjo tetulwagala kona nagwanga twagala ditereza namwe ne mutusaasira ne mutweka ne tuyitawo njagala okubaza abaana abamu ghetto bonna Uganda bonna mulinga abakitegeera abantu bandaba ne bagamba Bobi yita wano kuba mumanyi munange siri mmenye w'amateeka nwanirira ddembe lyange n'eddembe lyammwe era njabatuukako kati olunaku lwa leero nsula mukono ono ebona mboze munteekereko ekyeggulu ate nze ndi ampuuta nasuze waffe wano Gomba nze owulidde owulidde bulungi oyo gwe bayita Kyagulanyi omwagulanyi sina kyenyongera ku bigambo bye abamaze tugende mu maaso